nenga Museveni nze namugamba nti emmese bwe wangaala ewunya ku ddiba lya Kapa Museveni nja kulaba ku mayitiyo ate kati omulaba bwe kuba kugenda asiba buuzi bwangatto Mpuuga ndowooza bwe tumudisikaasingako banga oba ababuliddwa ebyo kukola wayinza otya okudisikasinga ku muntu eyayita ow'ekitiibwa so nga ekitiibwa kiba kidimandinga ekitiibwa abantu bakulaabula bintu bwa kitiibwa era ne bakikuwa naye gwe n'obeera nga osobola n'okukwata emmundu ogambe nze ndi wa kitiibwa nze ndi wa kitiibwa katulize ku ndowooza ya mukulu Mugerwa ye akyogerako ki okuluvanyuma okulaba abantu ab'enjawulo babamye visa naddala the former leader of opposition Mathias Mpuuga. Mukama wange ku nsonga eyo era kansooke nzireko emabega ng'amba abatulaba era abatuwuliriza nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kigambo ekyo kitegeeza kikubagizo oba ng'oviiriddwako omuntu wo. Nafiiriddwa muganda wange muto wange Tamale Mirundi abadde mulungi naye ng'ali ku sayidi nkyamu era olumu abadde ayogera ebigambo ebitukuba naye ate situyinza kubuusa maaso emmundu gyakekezezza ku basajja bannakigwanyizi abatumazeeko emirembe abakubye olukuba kwegamba kumpi n'abalwanyi baffe tebatuuse ku levo ya Tamale Mirundi kwakubidde bantu abo atukoledde omulimu gubadde muyonjo nnyo era tusaba Katonda yamanyi engeri gy'agenda okumulamula naye katukubagize famire ye abadde muganda wange yadde tubadde tukumanyiganye naye engeri gy'abadde akubamu abantu abo ababbi abamazeewo ssente z'eggwanga akoze omulimu gubadde mulungi nnyo so kaakati mwenzira ku sayidi ya Mpuuga ndowooza bwe tumudisikaasingako banga oba ababuliddwa ebyo kukola wayinza otya okudisikasinga ku muntu eyayita ow'ekitiibwa so nga ekitiibwa kiba kidimandinga ekitiibwa abantu bakulaabula bintu bwa kitiibwa era ne bakikuwa naye gwe n'obeera nga osobola n'okukwata emmundu ogambe nze ndi wa kitiibwa nze ndi wa kitiibwa kumpi kati nga wawulira omwami eyali mugundi omwami w'omunoozi bamuyita ow'ekitiibwa nake mumpitira ki w'ekitiibwa nze siri mubbi yagamba yali atambatambula awo ng'ava ku parliament ne bamugamba nti nno n'agamba nti nno mbadde simanyi nti nno binga ow'ekitiibwa kitegeeza nti nno oli mubbi kati olaba omusajja tayito yagyonoonye kati bw'abanga ddala yatuuse n'okubanga yennyini yeetwala mu kkooti n'agenda yeewawaabira nga bazanya syndicate ne banne abalamuzi bagende bamugire ki basale omusango nti agusinze eyamuloopi yabadde nno mukozi we era nze saabadde musanyufu n'ekintu Honorable Ssennyonyi kye yakoze ekyokuba nti waliwo akasajja kano akeyita kannamawulire akamugamba nti wabba biliyoni emu emitwalo 1.7 kaakati ate ye n'anyiiga kamugjako kamunyiiza bwe yanyiiga n'agandika akatwale mu kati ko kaali kamaze okumutuusa we kaagala era kamutwale mu kkooti batuukeyo ku balamuzi bano abaasalidde Mpuuga nti yawangudde omusango era baali bagenda okusala omusango kyekimu kyansanyusizza nti omusango yasobodde kwongerayo ekyo kyansanyudde okubeera nga yamaze okulengera consequences naye simanyi lwaki yabadde akyerabidde kubanga Museveni we yatubba akalulu ne tugenda okuwaaba mugundi mu kkooti zaabwe Chief Justice kwegamba yagwirawo olubege President waffe n'aga nti bikomaawo omusango kankomyewo eno mugundi mu kkooti y'abantu era olwaleero tudiiringa n'ekyo
eno gye yakomawo mu kkooti y'abantu tudiiringa n'ekyo okutuusa nga gavumenti ya Museveni tugifulumisse. So kaakati kino ekyampuuga kye twogerako, omusajja bw'aba yagenze ne yeewawaabira n'akomawo n'azina n'okuzina amazina nga bw'awangudde omusango, omusajja ndowooza ate kati bwe tutandika okumwogerako tubanga abagamba nti naye akyamatalinga nnyo mu politics wa Uganda. Oyo mufuuko egamba gwe mulambo ogutambula, era ndowooza oyo nze saagala n'okumwongera budde. Kankikomye awo ekyampuuga, mpuuga tiyetaaga kwogerako. Mufu ate ekyono omukugu bayita Ruth Acheng. Ruth Acheng kaakati abo bonna ndowooza basaabinganga example okubeera nga bwe baasalawo okubeera abaluvu, era ffe ne batulabanga abatalina byakukola, okubeera nga tulwanirira okununula eggwanga lyaffe, bo ne basalawo okukolera ani? Okukolera omusajja eyatuwamba. Kaakati Ruth Acheng n'abeera nga akola ebisanyusa mukama we, okuzikiza amaloboozi g'abantu abalwanirira eddembe lyabwe, kuba eddembe lyange ery'obuntu Museveni si gwe olimpa, eryo Allah ye yalimpa. Naye kati bw'ogamba nti onsayire ensinge just because oyagala okubeera mu comfort zone ne famire yo ne ba psychophants abakukolera, then kati abasinga obungi tubasitugujja genda down that road. Kubanze nga bwe nkugambye nti maze ebbanga nga nkuba Museveni, nze nava e Uganda 1999, kati maze wano emyaka 25, naye bwe nakuba omu ku bawagizi ba Museveni gwe bayita Abiriga yava gundi, Museveni yavaayo n'agamba nti nze nasse Abiriga, nabadde ku gundi eyo, naye sirinnyangako Uganda since 1999 yadde okufuluma United States. Mukulu Mugerwa Hussein kambuze ye mwata Abiriga wanji nzijukirako sage nga bagamba mwaba mukwaba bali mu luko olwata Abiriga. Kati Museveni yakituteekako abantu bana, yakituteekako nze, Honorable Betty Namboze, Robert Kabuye Sentamu, Robert Kabuye Boston, ne n'omuvubuka ono ali Gindi ali Europe, omuvubuka bamuyita omuvubuka ono yeetonatona abamuyitani taatera okwemulawemula lumi lwakozesa tuza kubalwa epengepenge. Era bw'otukugolinga awo otulaba nga ffe yatuteeka mu bracket abantu banaatwetaaga dead or alive. Naye nga Museveni nze namugamba nti emmese bw'ewangaala ewunya ku ddiba lya Kapa Museveni nja kulaba ku mayitiyo, ate kati omulaba bwe kuba kugenda asiba buuzi bwa ngatto. Ebirala byonna atukudde ebinnyo, kaakati na kino ekyegundi kwegamba eky'emyaka egirimiti yatukula ebinnyo, tamulimiti n'atukula ebinnyo, kaakati na kino ekyagundi kwegamba ekyokukaddiwa nakyo njagala akikwatemu. Agenda kikola atya? Kuba kaakati eryana lyagala limusikire, ate nalyo beetwala kaguddeyo n'egundi n'omukoowo waka. Omukooyo abadde atwala gundi atambula emirundi nga kwegamba beetwala kaguddeyo, naye kaakati lwaboogo kati olwavudde tamala emirundi, kaakati omuko ne lwaboogo bagenda tutteeni. Naye ffe tulaba firimu tunyumirwa buli lwe beekuba, ate nga bajja kwekuba. Era Allah singa atuyambye ono gundi kwegamba oba ekigambo kye ngenda kukozesa kinene nnyo, essanamu eddene. Kuba nze omusomi wa Qur'an, jjajjaffe Abraham ng'abakkiriza mu kiseera we yabeerera ng'alwanyisa amasanamu agaali ku Hole Kaaba, waaliwo amasanamu 4. Waaliwo Lalata, waaliwo Manata, waaliwo Uzza, nga waliwo ne Hubal. Naye kaakati ono ye Hubal
lyessanamu ekkulu eritubaddeko okuva emyaka 8 okuva 1986 okutuuka olwaleero kati Allah singa aligyewo akabaka weddemu bano babajja kwekuba bokka kakati ffe tugende tukwate ekifudde nga situlina gundi resistance yonna gyetusanzeemu so n'olwekyo bino ebintu bya gundi mpuuga si mpuuga yekka Medad Segona ono yali omuyimbi gundi anima kiyaga erinnya eddala yani oba Dr. Hidaman kati abo bonna kwegamba bwe tujjayo kali akasolya ne tukanatulayo ne tukateeka ku ttaka bano bajja kgenda na gundi na muyaga kubanga banoonya byakulya bambi kuba kakati bw'otunuulira yalonze gundi yalonze Eddie Kenzo n'amuwa advisor era omusajja tamala emirundi bwe yagamba nti okumpa obwa advisor kuba kunjereka tamala emirundi omusajja yali asomye ebitabo bye ogenda okola ne bukyamaani tamala emirundi ogenda okola ne furufiga so kati ono omusajja bino byonna ebyagundi ebyakulonda kukwata bisubi anoonya nti just because president waffe yali muyimbi kamusimbeko ono omuyimbi oba oli awo ayinza okukola enjawulo naye buli amwesimbyemu ensi emukubye kwegamba waliwo kano akaana ka Brian White oba kali ludda wakati oba kakola ki ali South Africa ono omwana Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda ye yamuleeta n'amugandi genda amakubo gonna ugakwerulira era olwaleero bwendaba omuganda yadde olutalo lwe tulwana si lw'Abaganda bwendaba omuganda okuwayina ekikono neebuuza nenga nti gwotegeka otya era okolera ani kaakati bano abasajja abeegundi aba FDC abaakutuse najja nankumbi ne bagenda egindi ku Katonga kati olwaleero bagamba nti bagenda kufomingawo kibiina kipya naye nga besigye twebalinze mu koona kati ekibiina ekipya otandikawo kyaki so kwegamba olabira ddala abantu abali awo obatunuulira tunoka nti bano balya mmere kitugimma abaana mukwano gwange gwenjagala ennyo bulijjo gundi Ssemujunganda ne bagamba okuteekako omukono kugira ki kukuleeta motion egenda okunoonyereza ku mpuuga noga nti omukwano gwange twasoma ffenna kati then Museveni omuvunaana ki kuba naye bonna bawadde mikwano gye so kali bano abasajja beetaaga kuflashinga out bonna tibalina makulu mukama wange yendooza yange kugundi ku mpuuga yadde nekwata twenza tweyanzeege mbasaba mwina tumwesije George, thank you very much for joining Human and the rest mwebale kubaawo mwebale nyuma kutambula awamu naffe era and that's why you see ebirowoozo byammwe bikulu nnyo okuzimba ensi yaffe Uganda. And by the way, let me tell you nti kyenkwagadeko nti you still solid. Of course. Sango byonna but olemeddeko ku nkyukakyuka. Of course. Era sebo tambulira ddala. Ate olaba noona asatu eyaddawo namwe tulye kaakati ali hands down. Era nebaza webale okubeera ne solidarity eyo genda ddala maaso abatambulira wamu naffe mwebale ddala tukyali ku our live show. Uncle John Sembata is live from USA awamu nekulumugera bonna basinzidde eri mutala w'amayanja mu America nange nsinzidde ne waka mu Uganda era tuvola abantu nombebaza nnyo mwebale okutambula awamu naffe nkiddamu better it's very important. It doesn't make sense okulira mukulu John kati ntenkeera nti ndibwa abantu bannabba n'abanyampi be bafaako no. It's better ndi akawugo kange akatono nenga sina nondoola nga sigenda kusobola kutebuuke mukyo kyengamba it's you people betutambula awamu naffe please kindly move with us
Nekwadde mulimu abagenda batugamba nti mwe airtime musaba wachi tetusaba airtime tunonya contribution yamme towards kunchuka Of course. bamuhozi sanye wani ampe sente nti ati nawe mwe muli no struggle is for everybody. Ensonga yontuufu nnyo support us in one or the other versions. Absolutely. As mbagambira nti kindly nze mbagamba mulete tubalangire mutuwe obulangu tulange business zammwe tulange programs zammwe tulange ebintu byammwe mutuwe sente ezo tuzikozese nga airtime tusasuleko n'abakozi baffe tuweko neze machine nga mukujo nakutegeeza ati no esimu ezange nga bumanyi zonna baazitwala baze yazika bamulya ngamba kati sina simu era nenga anytime nja kuzifuna zikomewo inshallah taala tugende ku program ya point ya fesamba olunaku olwaleero ndaba sawa ya feino ndaba yine ekutte eringe okutambula kw'omukulembeze ensangi zino kitegeeza kiggwe ali wano ewaka nawe ali mu diaspora twanse mukulu John. Entambula y'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. 1 tusoke twebaze Katonda amuwadde obulamu kubanga ennyonyi tetambulikika nga bw'agitambula. 2 tuweebaze Katonda olwa ttiimu gye yamuwa eteekateeka entambula ze era ezisobozesa okusobola okubeerawo. 3 entambula zino zifuuse obulwadde eri gavumenti. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Bw'owuliriza minisita wa foreign affairs yagambye nti kati balina okuteekawo enkola egenda okuyimiriza Robert Kyagulanyi okutambula kubanga tekifaananyi ky'eggwanga. Olw'ensonga nti talina kyasobola kumaketinga kati amaketinga ki? Kubanga Bayibuli egamba nti no emmeme kyejjula akamwako kyekaogera. Kati emmeme z'Abannayuganda zijjudde enguzi. Emmeme z'Abannayuganda zijjudde amaziga. Era bw'onoolaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anajja ebweru ajja kwogera ku nguzi. Bw'anajja ebweru agenda kwogera ku kibbattaka. Bw'anajja ebweru agenda kwogera ku policies eziri e Uganda ezinyigiriza Abannayuganda. Rita wano awandiise n'agamba kiruma nti abaana basomera mu bulumi ne bakola emirimu naye ne babulwa emirimu. Zino ensi nga Amerika n'endala zonna zirina abaana abasoma era abafuluma buli mwaka. Naye bakola ekisoboka kyonna to control unemployment mu mawanga gaabwe nga bakozesa resources gavumenti z'eba erina. Kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atambula agezaako okuyiga akoppa alaba era agamba nti kino Uganda kyesaana. Kati mu kaseera ng'ako abaluddewo tebasobola kukitegeera. Abakaddiye tebasobola kutegeera bulumi mwana ava ku university n'amaliriza ng'ali kiteezi mu kasasiro alonda plastic. Kiruma nnyo okubanga omaze okusoma obwa dokita n'ojja mugana amawanga nga Amerika n'otandika kukola mu bakadde naye ng'ate ovudde Uganda ne diguli naye ng'ogezaako okuginoonyereza ekusindike mu health sector ya wano nga kiri next to impossible. Amasomero gaava dda ku mulamwa kubanga gaabwe. Kati pulezidenti waffe bw'atambula n'ajja mu nsi nga zino atunuulira policies, atunuulira enzirukanya amasomero gye gaddukanyizibwamu. E Uganda buli koona kasomero. Naye standard y'ensomesa eri etya? Era wano bw'otunuulira ensomesa ya wano ojja kwekanga nga community schools n'amasomero agaba mu site oba ekitundu kye mulimu n'abantu bammemba b'ekitundu ekyo basomesezaamu abaana ba. Naye ewaffe e Uganda ojja kusanga nti minisita ow'e Kalamojja ng'era atula Kalamojja tasobola kutwala mwana we mu disitulikiti y'e Kalamojja yonna, ayagala amutwale Kampala.
kati ebintu eby'ekikanga ekyo bitambuza president n'ajja mu nsinga zino n'agamba nti naye amasomero gatambula gatya ebyobujjanjabi biri bitya kati enteekateeka zino zonna ze mulaba atambula nti kati yavudde mu convention e Chicago mu America n'agenda mu convention e Canada one abazzaamu bannayuganda amaanyi nti kikyasoboka two Museveni yalina Sweden yekka mu biseera ye byeyajjiramu mu bukulembeze guno omulembe abantu olwa unemployment endwadde embeera embi na buli kintu bali mu nsi yonna beetaaga okumanya nti buvunaanyizibwa abafeffe abali wabweru w'eggwanga ate okulwana kubanga ate amaanyi aganaakyusa Uganda foundation yago agasinga obungi gali ku foreign policy era gali eno waffe tetulina ssente abali ebweru w'eggwanga z'osobola okugamba nti nze nja kusapootinga kino nja kukola kiri kyovudde olaba nti Museveni at least anoonya amataka g'abantu agambe nti nannyini lino ali luddawa kati okujja kwa pulezidenti eno ajja otuzzaamu amaanyi ajja otubuulira otugamba kye tulina okukola tulina kukwatagana tutya tulina kutambulanga Buganda bwe tuba tunejjako omuti guno bwe tuba tunaasiga okulula ekintu ekiwangadde nga kyasiire zaakyo so kintu kikulu nnyo pulezidenti okubanga atambula mu chapters ez'enjawulo ne chapters okubanga zikomyawo obulamu n'okuba n'okukkiriza kubanga singa tekibaddeewo ate ng'eyalibadde teyatikibwa kudda Uganda naye emirimu egyo gyonna gikolebwa mu chapters ez'enjawulo ate era gwe mulimu gw'abadde atambuza Uganda n'atambuza ne diaspora. All right, thank you very very much. Yes, Mukulu Mugerwa ng'awumbawumba ku programu eyo ye entambula y'omukulembeze Bobi Wine ajogera koki emukama wange ebigambo bya mwami John Sembatya birina bingi bye ngenda kwongerako ekintu akihighlightinze akitemyetemye bulungi nnyo era ne kivaayo bulungi nnyo nti abantu baava ne tujja eno ndowooza tuli mu kifo kituufu nnyo okubanga tusobola okusinziira ne tukuba essasi ne tukuba omulabe n'agwa ku ttaka n'atuviira. Omuntu ali mu diaspora amatalinga nnyo era olwaleero abo abatukubaddeko olutalo baalulwanira abaali ebweru mu kiseera ekyo gundi Profesa Yusufu Kironde-Lule n'ono yennyini yabalimu Museveni era najjanga abakuba obulipo okutuusa lwatuuse mugundi mu State House naye nga amaanyi gonna emmundu gye baakozesa okuba Idi Amin mu 1978 I was a boy of like almost 20 years around that time. Emmundu eyo baali bagiyita Katusha. Emmundu eyo yemu yakuba Saddam. Kati oyinza okwesanga tufunye omukisa era nga gye tugenda okubisa Museveni. Olw'okuba tuli wano tulina kugatta maanyi. Ebigambo bino si byange sibiriimu. Byayogedde sibiriimu. Saagala babiteeke ku muntu yenna byange Mugerwa nasanze mbyogera. Kubeera nga bimugamba dasibwe mulundi ogusoose Museveni. Tulina kugatta bwongo n'amaanyi okulaba nga tufuna Katusha eyatwala mukadde waffe Idi Amin eyakola ebirungi ebingi n'abikolera Uganda. Olwaleero ono byonna byasanzewo n'abitunda. Katusha eyatwala Saddam Hussein ngezaako okulaga amaanyi gaayo tonsuubira era nnyina essuubi insha Allahu taala bwe kataligirya ejja kubiika nono Katusha ejja kumutwala. Mukama wange bye bigambo byange. Twenza tweyanzeege bale nnyo ya submission amwe n'ababaddeko olunaku olwaleero tubadde ne mukulu John Sembatya live from Boston awamu ne mukulu Mugerwa live as well from Boston. Nnyo esawa yaffe emu n'eddakiika eziyitemu ezityo zibaddeko naye nga I still repeat neebaza mwenna abatambudde awamu naffe olunaku olwaleero tubeebaliza ddala because it's quite very important to appreciate everybody
si kyangu nnyo omanye obudde obusinga abamu tebakyagala kwogera beetya ate naffe abamu kufa abali wano ku ground emiggo drone twabigumira dda twasigaza bikirange tetumanyi twabigumira tetunakyakukola emiggo bagigumira bagikuba kuba kati olubuto olwaguba obwongo nabo bwe butyo nenga I totally appreciate everyone. Maria Rita Agaba mwebale kuhereza. I think she's live from Bunyoro. Thank you very much. To see mwebale nyo tumwesije n'abasigadde mwebale nyo kutambula awamu nafe. Namwe nabali mu America kindly mwebale kutambula awamu ne Flashlight online television because for us are ready to update you every day. But this program repeat will be there on Sunday evening. Tujikola ku Thursday, then repeat nedamu ku Sunday. Mwebale okutwagala, mwebale kutambula awamu nafe. Twagenda okumaliriza program eno waliwo twagiwumiriza Rashida Kibirige. Tulizo kola ebintu bingi naye report yejja. Kwani lero Rashida kwali Rashida nabi yagamba alina okukolanga ebyo ne tanabikola tusabe mu maaso awo ndowooza ajja bitereza. Mashallah. Nenga still request everybody kindly if you have some your business for yourself ozozuta ne tukulangirako n'otambula awamu naffe ne tuziranga n'otwaka sente ako ne tukakozesa mu data ne tukakola okusasulamu abantu okusasulamu ebitaala amasanyalazi okusasula airtime n'obudde bwaffe things of that can kwa guno omulimu gaffe twagwewa ebyokukola tukyalina bingi twetaaga ba sponsors by the way twetaaga kati software banga buli ez'enjawulo kati ebyo byonna byetaaga sse so mu mbeera bweti tetubeera bwe tulire next tugenda ku improvinga Thursday tugenda kulabingako tugenda gera kukizimba ku lw'okusobola okugasa abaffe abatulera okugyongeramu amaanyi batula kwezzaamu maanyi omusajja yayimba olimba n'agamba musituke tutambule kati buli lwe tunaagwanga bayibuli ate ffe tetukiriza amaanyi tonzijagulizaako omulimu gwange bwenna n'ayimuka ate nno ssebo oluyimba olwogano Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yaluyimbira Dr. Besigye tulowooza nti ddala Besigye ali mu struggle naye eraba ebigambo bye bwe byandamayininga struggle gye tulimu olwaleero bwe yagamba nti tulowooza nti akalulu kagenda kujjako Museveni bwe kaba nga tekamuggyako lwaki wakayingiramu olubereberye Kyagulanyi amaze kabeeramu n'olaba nga tikasobola kumuggyako era olwaleero y'omu yali emabega w'Erias Lukwago okubeera nga bagenda kugulawo ekibiina ekipya lwaki situgatta amaanyi kuba kati olwaleero ono yaliko amaanyi tujja kwongera okukikakasa nti opposition ya Uganda bayagalanga opposition okujjako oba okuleeta enkyukakyuka kati buli nga tulwangana nabo genda kusigala tukyasika omugwa kubanga bo batunuulidde n'akagambo kano Mpuuga yayogedde ekigambo bweki nti yeewuunya bamemba ba palamenti abatamanyi ensukanya ya palamenti era bugwe ekigambo ekyo singa ogende wala n'okitegeera kitegeeza kino wammanga mmwe bajjowero temumanyi palamenti kwetambula eno palamenti erimu jangu obbe onagenda ogagawale kiwiki oba tonaba kukitegeera tomanyi kwetambula kati obanga tasobola kwanaayiza kintu ekyo n'omanya yabadde agamba ba tambula genda ogagawale yakivandulo eri kati gw'oluyingira palamenti oba oyingira eddiini omanya nti ogenda kufuna amataka omanya nti ogenda kuzimba amasomero ogenda kubba abantu ekyo kyekyabwe kye bali mu ensokati yagambye nti bamemba ba palamenti abajja tebamanyi ki lwaki
kubanga bw'otunuulira banne baayononedde kyayabwe kati nga kiyaga bw'otunuulira bonna abamwegasseeko kaliya zaabwe amaze ozzitta kubanga kyayagala bateeka generation yaffe eri nti twagala Uganda eya buli muntu toba Ssennyonyi bwe yakwata ku gundi kuba mutulaki era Anita yavaayo n'agamba ebintu byaliikinze naye ng'amaze okumuwa ekyoja mu miro kati olwaleero kyebaagala okufulipinga bagambe nti ate bamutulaki kwa Ssennyonyi kati so tumalirize ebirungi bikuba byokya tumalirize bwe tutyo nga tukuba nti bamemba ba palamenti abaliwo olwaleero n'enzirukanya ya gavumenti yaffe ekitambulamu eyo twagala kyetwagala kintu kimu inclusiveness eri buli munnayuganda no matter oli wa ggwanga amalwaliro on a regional tekikwetagisa kumala kuva Mbalala ate bakuleeteka emulamu wa Kampala Mbalala akuze ekimala Western ekuze ekimala esobola okuba ne regional hospital nga twetaaga okulaba ng'amalwaliro ge bazimba gali favorable to every Ugandan. Ne palamenti yennyini eyogerwako ebeeremu ba parliamentarian ebeeremu ba MPs nga bino ebya gerrymandering byo tumaze okubikuba ettale yobalina Buganda esinga obune saizi bwaguuga n'ogamba nti ogigatta n'egundi ogigatta ogigatta ne Eastern ne babeera nga bafuna ba members Western akantu ali ku lupatu bwebubbi. So bino ebintu bya Museveni bw'obyogerako olunaku osulawo n'otiibawo katumalirize obudde ndaba budduse era mwebale nnyo mwebale ddala ababaddeko mwina just mbagaliza abali mu America mbagaliza okusiba obulungi abali mu Africa mu Uganda musule bulungi East Africa musule bulungi Europe ndoza musibe bulungi n'abasigadde bonna abebasebase mu Asia nabo berenga balina okuba naye nga the same program bagirindire next week by God's grace we shall be there era mukulu John gwe nkwesobolera sebo encha njagala simu alhamdulillah malayo tosikome mukubo ndeka ndina natafuku ndinzeka kale mwena assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bulungi musule bulungi omukamo netendo abankumire paka orundi if all goes well God bless you musule bulungi mweraba thank you very much nabasa thank you for the support basebo mwebale kutambula munaffe. You can find me ku 0772915165. You can call me direct. You can call me on WhatsApp apparently because other phones of mine tezitera kuba abamulya ngambo baba bisimanyi oba bazibba oba bema kye bazikola zo bazitwala but anytime nja kubafuna esimu empyo kuva mukulu John Sembata awamu n'omukulu Mugerwa ate sagala bana bagamba obosa osabanga birungi weyagalize sagala buno busamusanga sagala gwe basamusanga njagala 24 bulungi ama n'abasumba nkutumiddeko mukama mwebale nnyo kutuwagira mwebale kubeerako tumusine tukutumiddeko human na buli muntu yenna n'ababadde bangi nnyo mwebale kugobera mwebale tugumiikiriza twatandikire mu budde tugenda kutereza netuka yensoka sobola okulaba nti buli kintu exactly 8 o'clock next week exactly 8 o'clock we shall be appearing. Don't forget tomorrow to join SPRC mwe same time sawa mukaga onako lwencho gwemsana atujja kuba kuna iko program mubere bulungi mena na Uganda. We sign out. Just God bless you. We love you everybody. Thank you for loving and staying with us. Stay cool. Good night. Bye bye.